Sunday Charles kubuzizaako nti wasuza otya abengo batye bahese bosi babolo tibada hamuno bebarohuda ha Salt Media bebarohubona Salt TV nendo hulisa Salt FM echuli ya lero hudaho tubolere Namayingo awunire atye echuli lino huhesireho boli nabo babolo tibada hamuno program ya Omusunsuzi atandikirawo njagala kwebaza amulabi waffe owa Salt TV namwe abali mu studio mwebale okuweereza Namayingo yo bwakede bulungi wendi wano ndi mu kirombe kye bazikula mu zzaabu era ngenda kubanga njogerako n'abalombe batonotono batubulireko embeera gye balimu eryetya kubanga tukimanyi nti abalombe bangi ababonaabona abafiira mu binya bafuna katono naye ate bakola nnyo bagenda kuba batubulirako engeri gye bakolamu emirimu gyabwe olunaku olwaleero wano wendi ekitundu kino kiyitibwa Ebudde naye kifuyo sango naye wano webazikula zzaabu ebyobugagga ebyomutaka tugenda kuba tweyunga ku abaliwo batubulireko embeera eryetyayo babadde bakola naye bafunamu singa tebafunamu obuzibu buliwa ja kutandikira kwabo abaliwoko kumpi nange era nga muba mulaba nti wano wonna webasiikula zzaabu naye wano webali saawa zino bakamala obbanga ntono nnyo mu mwezi gumu gwokka naye ebifo bingi babadde bakolamu okusinga okwawukanako na kino naye wano bakedde era boolaba abakyala n'abaami be bali wano abaze okukola simanyi bitundu ebirala naye ffe ewaffe eyo ebitundu ebikyasinze okubaamu zzaabu bye bikyasinzemu obwavu n'abaana abadropinze out of schools tulabye ab'emukono leero nga basaba ab'emyaka 50 naye ndowooza emirala 3 bwe ginaayitawo naffe ab'ebusiya Namayingo tujja kubanga tusaba abantu baneeno nga bw'ogambye enkola ze bakozesa okufuna zzaabu ono zimalamu amaanyi obudde obusinga babumala eyo kati ebyandibadde bibaweebwa bibanguyizeeko ate weesanga nga bano booyogeddeko kati ba investors abalina okukitwala okukifunamu ate okukira ku bano ng'ate be bazikozesa abantu baffe bafuna akasente katono ddala ate ng'obudde bwe bamalirayo bungi ne kibaviirako kubanga nabo bennyini tebakyasobola kubanga obulamu babutambuza bulungi kuba bw'otunulira abaana b'amasomero ye abatalina kyafiirwa omuvubuka wakati w'emyaka 8 n'emyaka 19 aba alaba nti ne oba omuwadde omutwalo gwa ssente gulimu ebikomando agenda afunako ekyokunywa talina kirala kyakola kikyafiirwa so eyo problem ebyobugagga ebyo naddala zzaabu mu bitundu webiri bireese nnyo obwavu mu bitundu tulaba ogenda n'otuuka mu kirombe n'olabawo abantu nga 50 n'ogamba nti yes gino mirimu abantu baweereddwa emirimu naye nga abantu 50 buli omu bw'abanyuse n'50,000 n'omutwalo oba olabira ddala nti bw'ogeraageranya obudde bw'aba atadde mu kintu kino ku ssente z'abagyeyo eggwanga libeera lifiirwa Parliament omwaka oguwedde yayisa Mining Act oba etteeka erifuga erirongamya ebyobugagga biba bisimibwa mu ttaka oba bisimibwa underground twogera kati ku mafuta bannaffe ab'ebunyolo bw'ogenda mu Albertine n'otwalizaamu ndowooza abantu bano bayinza kufunamu batya mu byobugagga biba biri mu bitundu byabwe ndowooza lwo certain percentage gye bakkaanyaako nti host communities oba ebitundu ebyo birina ebyobugagga ebyo bateekeddwa okuba nga bafuna certain percentage government ejje kubanga tukimanyi nti buli kyabugagga kyonna kiba kya government naye ndowooza ate abantu bano beneficiaries abalina bananyini ttaka eryo twogerako ze zino nga bazudde nti mu ttaka lyo naye kakati ebitundu bye twogerako naddala okusingira ddala ewaffe kati tebiri mu bantu ba bulijjo babibajjamu n'ekirala kati gwe olwawo okumanya nti ntudde ku bugagga baneeno bannaffe ne tekinologiya n'ensimbi ze balina ne badetectinga ne bakugulako ettaka very cheaply kati gwe n'olaba nga batandise okukola kino ng'ate gwe bakuwa obusente butono nga tokyalina kyosobola kukola ki kyosobola kukola so okutwaliza wamu etteeka lyakolebwa naye era likolera abo abaasoma abo bamanyi ebitabo abamanyi tekinologiya bantu bakopasetingibwa dde kubanga era ddoo kyekisinga okuluma abatuuzi abantu omuntu najja ne bamugoba nga yes tukirizanya enteekateeka ziba za gavumenti naye okompasating abantu kibeera kikulu naddala abo babasangiddwa mu kitundu bankiriza bagaana ndowooza zzaabu tumutegedde nnyo ku mulembe guno oba kubanga ye abaddewo era abaddewo mu bitundu ebyenjawulo ndowooza ku mulembe guno
kitandise nnyo ng'ojja kuddira emirembe gya 1920 naye kati batutegedde nnyo ndowooza nga bantu tebanaba kuba nga basengulwa n'omuntu okufuna mu kintu kye waba wangaalidde compensation yandibadde ng'etambula tuba omuntu bagenda okumusengula okuvaawo n'okuba nga bagenda kweyambisa ebyobugagga yesi bya ggwanga naye ng'omuntu afunye mu kintu kye. Kale katudde wa Sande ono atubuulire babetwogerako byonna byonna bannaffe tuyinza oba twogerera wano naye nga baba wadde akasente akayitirivu nga tetumanyi. Sande tugende maaso abantu abatubuulire embeera gye bawangaaliramu mu birombe ebyo. Nga bwe mbagambye nti wano abalombe bali mu kuzikula zzaabu. Njagala kutegeeza nti wano bo beeyiya okufuna ku 10 okubeezaawo obulamu bwabwe. Naye wano wendi ninawo ko abakulembeze ab'ebitundu bino bagenda okutubuulirako engeri gy'abantu baabwe gye bakolamu emirimu gyabwe n'okufuna ku 10. Newankubadde awali gold abantu abana sente zaabwe batera okugendawo ne bagulawo ettaka. So nakyo tugenda kuba tubebuuzaako batubuulire tomanya wano bayinza okuba nga bagulawo oba tebaagulawo nga bano bo basiikula mu ttaka lyabwe nakyo bagenda kuba batubuulirako. Chairman, oli live ku Salt. Ogenda kuba otubuulirako abantu engeri gye bakolamu emirimu gyabwe naddala wano abazikula gold. Nsooka okwebaza FM Salt olw'okutambula okutuuka wano mu kitundu kino ekyansango B. Amaina nize Ponsi yanu bateganya chairman LC1. Abantu bange okusinziira obwavu bwebaire obungi basobole kuboneka nti bakolera mu kitundu kino nga bajja baziikula nonokereza golodi. Aye obwavu bwabanga bungi ino golodi yali wansi akosiisa ino abantu bange n'olwekyo gabaawo obuyamba abantu bange golodi ono tusobola okumutoolayo abantu bange bafuna obugayiga. Era nsaba gavumenti olw'okutwikirikizaamu twasobola okweyiyayiyaku kuba embeera tebaire ennungi okuva ennima eyo. Era nebaza bana abaidi bano twena tusobola okubulikanwako Salt FM. Okay. Oyo chairman agamba nti abantu be babadde bafuna mu kanjogereko ne maama ono atubuulireko ngabo abakyala bakola batya emirimu lwaki bajja okuzikula zzaabu. Maama kino tekibakosa nga mu abakyala mukikola mutya okufuna okuzikula zzaabu? Nebaza okuleeta wano ebintu bino tona okubanga tuli kuboneka ku radio ku TV ku Salt. Golodi kale abaire nga mulungi nga ife abakazi tufunamu kwa akasente titufaanana nga bakazi beeyo mu kyalo kyale yabazira golodi twaba bulungi era tulyemere twanirira era mutubona. Olunaku maama bobo osimye golodi ofunamu sente meka? Oluyisi embane musimye golodi nga antwalire bulungi nfunamu ku emitwalo 210 olunaku oba mutwalo byasala bityo kale. Olinaoko ke wekoledde bukyotandika okuzikula zzaabu ono? Nagula mu poloti era nazimba n'enumba nsulaku ku bulungi tiri nga abakazi abeera. Kuba golodi ono tumufunyemu buzibu aye obuzibu obamu era buli muntu afiira buli kantu. Abantu aba Katonda abanga mukowoleiremu era ajja. Maama agamba nti yeye yekoleddemuko akayumba akalina tasula bubi alinawo ka kasente kubanga lwa golodi ono. Katweyungeyo ku chairman ono owa parish atubuulire abantu be. Chairman tubuuleko abantu be engeri gye bafunamu sente. Kirabika golodi eno weeri nyingi mufunamu akasente. Nayanziza ino abatambulira abasolitivu ku makya ga leero luno golodi alimu essente ekiseera ekindi yabulamu essente kuba ebintu byapoteya paata n'abakazi bemuli kubona nga n'abakungaini gano nawulire nti nidde baguza ebintu ebiziramu. Omuntu yagula ekintu mitwalo 3 yajja okwoza nga muziramu kintu kyona. Kale awo wenigeza okusabira gavumenti eirukire ku bantu bano mu bwavu. Abakazi bemuli kubona bano bali kuyiya saawa ene sente okwerera abaana mu isomero emmere okubagulira abaana yona emmere yakoze eki emmere yafuire. Era abakazi bemuli kubona gano abakozi bakoze eki basuze gano ku kirombe gano nga badimonia ekyokulisa abaana.
Chairman kino gold zzaabu webera mu kitundu aba investors abasinga obungi betanira awali gold wano temunafuna investor abajja okuzikwa zzaabu wano baliwo abayita bali kumbali niwo tusobola kubayikiriza kuba tasobola kubayikiriza kuba omuntu wabaguze kutulawe tebayikiriza abantu bayifuna ki 10 temukosebwa na gold okulemesa abaana okugenda mu kusoma kyalinga kibaawo aye twayingirawo ne district n'obutyamye obwerusi abaana golodi ebisere by'okusoma bibanga bituuse abaana bayirayo mumaki bayirayo bajja basoma kuba tubayikiriza amateeka ko omwana ali wansi emyaka 18 abantu abali wano bangi ng'olaba abali mu kuyikula zzaabu ogenda kulabako abakyala abaami abazze wano okulaba nti befuna ku 10 nga baziikula zzaabu naye wano wesobola okugamba nti wamazeewo ebbanga ntono nnyo ya mwezi gumu gwokka era baze okulaba nti bafuna ku 10 so yeeyo yembeera eri eno Namayingo kubaziikula zzaabu naye twenda kubanga tubalaga ebifo ebyenjawulo ebirimu ebintu bino Namayingo kuba bifo bingi ebirimu olwobudde kambatiza omuzindalo ne bannaffe abali mu bitundu ebirala batubuulire ewaabwe nga bwe bukedde kale munaffe Sunday Charles tweyanziza nnyo lwakuba mbadde njagala okulya mwanyina wa Fedde oli yasembe mabega tudde ku bondo oyo bw'oba osobola okumutufunira abeeko kyatugamba mwanyina ali wano abeeko kyategeeza eggwanga gyafunyeemu atya alabika nga abadde ayagala okubaako kyategeeza eri eggwanga tumufunire dakika emu